البشير النذير الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala awaniridde entunusi zaffe omukyusakyusa w'embeera zonna. tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala asse okusaasira n'emirembe biddende eri nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eyatugira n'eddiini eno ey'obusiraamu. ebiseera ebisinga obungi engeri gye ndi musomesa mbeera n'embooko mu mmotoka bwe ndaba abansumbuwa. mukkirize bannaayi tubaanirize mu darusu eno ey'ekitiibwa ebeerawo buli mwaka ng'eyigiriza abakyala ebikwatagana ku ddiini yaabwe. tetusobola buteebaza kansuso eri essomero lyaffe lino egganzi Sumaya Girls High School Nsangi olw'otukuhostinga mu kifo kino ne tubeera nga tukyeyagaliramu. kyenkakasiza ddala nti security ku bakyala baffe eri gguluggulu. tusaba Allah ateeke baraka mu kifo kino ate era ayingiwaze abaana mu ssomero lino alifuule nga lya mugaso eri umma ey'obusiraamu. nga bwe neebazaako ensuso eri ekibiina kyaffe ekitambuza kya ddaawa Aljannatu Ghaya ekifaayo ennyo okulaba nga kituusaako ddaawa eno ate bwe kitwala obuvunaanyizibwa okusomesa abakyala ab'eggwanga, abakyala ab'obusiraamu. ekyo kya nkizo nnyo. omukyala bwe lwatereera society etereera. okutereera kwa maka mukyala kutereera. buli waayaka ne yeesuulamu ogwa jerube amaka gafa. naye ate bwe kituuka ku society buli wategekebwa oba omaze okutegeka generation namba. era njagala abakyala nga mbasabira Allah abakuumire mu maka mwe muli, abawa abasajja abalungi, abatannaba kufuna baami saba Allah baleetera abasajja abategeera, kubanga mukola omulimu munene. mugumiikiriza ebizibu byaffe bye tulina ebingi ng'abasajja, ne musalawo ne mutuzaalira abaana. ate bwe mbalaba nga mwambadde ennyambala ey'obusiraamu, ekigambo ekyo simanyi ssanyu lye mbeera nalyo mu mutima buli we nnengera omukyala ayambadde jiribaabu. mpulira ddala essanyu n'okumusabira Allah amunyweze ku nsi eno gye mulaba eri open, etafugisa mateeka ga shariya, naye n'ova mu nnyumba ya bbaawo ng'oyambadde. nkwebazaako ensuso nga nkusabira Allah akuwe ejjana era gye bafuulire nga buddiro bwammwe. naye nkubiriza abasajja ababazaalamu abaana okubeera n'obuvunaanyizibwa obwa waggulu, okubanga jiribaabu ezo be bazibagulira, okulaba nga ate si mmwe muzeetuusaako. bwali badde buvunaanyizibwa eri abaami baffe okulaba nga batwambaza ennyambala ey'obusiraamu.
abo bonna abakyalina obukendeevu ku nsonga eyo ekiseera kituuse bazuukuke bamanye nti bakubuuzibwa mu maaso ga Allah ku nnyambala yammwe. Ekyo nkibasabira Allah akibawe atuuse obuvunaanyizibwa obwo gye bali. Bye ngenda n'okwogera si bingi bya bulijjo. Ngenda kwogera ku sifaatul mar'atu as-saliha, ebitendo eby'omukyala omulongoofu. Ekibuuzo kiri eki: hal anti imra'atun saliha? Gwazze wano mu ddalasa bwe twogera ku mukyala omulongoofu ddala weekakasaako obulongoofu obwo? Bw'obanga ddala kyoli Qur'ani kyenyumyako ne sunna za Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, saba Allah akunywereze ku ekyo. Wabeera nga wakyaliwo obukendeevu ku sayidi endala, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akuluŋŋamye, kubanga obulungamu abugaba ye Allah era abukunywerezeeko. Baganda bange Abasiraamu ne bannyinaze abakkiriza abali wano, teriiyo kisanyusa nga kufuna mukyala nga mulongoofu. Teriiyo ssanyu lisobola kujja mu mutima nga kubeera na mukyala nga mulongoofu. Idha nadarta ilaiha, nga bw'omukubako emmunyeyo akusanyusa. Akuba abasajja baalemererwa ne batunuulira nti ekisanyusa amaaso gaabwe buteekeddwa kuba bulungi. Teriiyo mukyala mubi. Obulungi bw'omukyala bwe bulongoofu bwe. Kubanga abamu batulimbalimba ne beauty ng'ate si zaabwe. Naye ate obulongoofu buba bwa muntu. Oli asobola okweteekako ebikyamula olususu naye nga si luki, si lulwe, ne yeeteekako make-up, ne yeezigula ebisige, naye obulongoofu tebabuzigula, buba bwa muntu. Kati ekisanyusa ekyawaggulu kufuna mukyala nga muki, nga mulongoofu. Era omukyala buli waafuna ebitende eby'obulongoofu n'aba nabyo, buli amulina nyweza bunyweza. Ensi eno etabanguse naye ate etabangudde nnyo abakyala. Kyobulaba Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatulaga nti abagenda okusinga okugoberera Iblis be bakyala n'abavubuka. Tuli ffenna ekisookera ddala al-iltizam bimanhaji llahi ta'ala wa shari'atihi, ye mukyala okugoberera ne yeekwata ku sisitimu ya Allah n'amateeka ga Allah ge yalagira. فهي التي تدرك أن الشريعة الله تعالى هي سبيل النجاة والفلاح للإنسان في الدنيا والآخرة. System eyo omukyala gye yeekwatako lyekkubo erimulagira ddala amateeka ga Allah era limulaga okuwona kwe kuno ku duniya ne ku akhira. Ayyatuha almar'atu as-saliha, mwennyinaze ggwe akyalina ebitende eby'obulongoofu, iltazmi bimanhajillah, weekwate ku sisitimu ya Allah fil aqida,
munzikiriza fi libas bukwambala fi lushra bukuwangala n'omusajjawo obulungi fi tarbiyatul awlad ng'olera abaana bo iltazimi bimanhajillah weekwate nnyo ku sisitimu ya Allah nga weekwata ku swala ettaano omukyala yenna omulongoofu awangaalira ku sisitimu ya Allah n'amateeka ge sisitimu eyo yewanguza omukyala n'atagoberera Iblisi n'atagenda na kibuyaga wa duniya n'amanya Allah ayagala ki gyali. Bakyala bannammwe bangi batambula ng'emitwe giri bweru. Bakyala bannammwe bangi batambula ng'ebisambi biri bweru. Batambula ng'emibiri gyabwe giri bweru. Iltazmi bimanhajillah wa shariatihi. Nyweza nnyo sisitimu ya Allah n'amateeka ag'Obusiraamu. Bw'onookwata ku sisitimu ya Allah era ojja kumanya Allah bye yaziiza kama annaha takfu inda hududillahi ta'ala. Sisitimu ya Allah yegenda okuyimiriza awali ensalosalo za Allah nga tozisukka. Fa idha alimat alhukum, omukyala buli wamanya ennamula ez'Obusiraamu as-sahih entuufu fi mas'alati min al-masail ku nsonga zonna ez'eddiini istajabat lidhalik, ayanukula n'amanya nti Allah yatugamba nti wakarna fi buyutikunna, Katonda yatulagira kutebenkera mu maka. N'amanya nti Allah yatulagira twambale jilibaabu. Ya ayyuha nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihinna. Buli weekwata ku sisitimu ya Allah ne weebamuzzaako mujja we teyeekuma mugwaka, taloga, teyeewa butwa, tagenda mu fida, tayagala omusajja bagabane ebintu, tasuulawo makaage, tafuka mu sowaani, teyeekola bitaliiyo bya busolosolo, wabula amanya nti ntegeka zaani za Allah, kubanga iltazamat bimanhajillah, sisitimu ya Allah kwatambulira. Tebamusomera busomezi aya n'azikuba bageezo z'Abawalabu, eyo nayo aya, kubanga amanyi sisitimu Allah kwayagala awangaalire. Bwe kituuka ku akida aginyweza, tagenda mu masabo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti inna arruqa watamaim wattiwala shirkun. Ruqa ne tiwala, tiwala lyeddagala abakyala lye bakozesa nga baagala obuganza abasajja babaagale. Nabbi yagamba nti shirkun. Omukyala oyo n'abeera nga tawangaaliza bufumbo bwe kuki? Ku shiriki. Tabaako byateera musajja mu nva oba mu byakunywa. Tanyookeza ddagala mu maka, era teyeeyambula mu stenseni, era taloga mujja we n'abaana babba, kubanga ali ku sisitimu yani ya Allah. Ekisookera ddala mu bitendo nga ggwe omukyala by'olina okuba nabyo, al-iltizam bimanhajillah wa shariatihi, nyweza sisitimu ya Allah n'amateeka ge. Omukyala awangaala atya mu nsi nga tamanyi na kunaaba lunaaba lwa bufumbo, nga tamanyi na mukyala nti bw'ava mu nsonga anaaba bw'ati,
wabula ye anaabanga abala webakola ki webanaaba. Webakusomera hadisi nti nabbi yagamba nti laana Allah alwasila walmustawsila, yakolimira Allah omukyala ayunga n'oyo gwe bayunga ku nviiri. Amanya ti okuyunga ku nviiri busungu bwani bwa Allah, ekyo n'akireka. Naye bameka abalina ebiviiri ebitategerekeka ate emitwe ne bagiteera ne bagatta amazambi ago. Ayunze ate akoze eki? Yeeyambudde. Naye omukyala omukkiriza ali ku manhaji ya Allah, ategeera Allah kyamwagaza n'omubaka we. Tuli fenna al-iltizaamu bimanhajillah wa shari'atihi. Nyweza system ya Allah n'amateeka Allah gakufugisa nag'eddiini yo. Teweetwala nga bw'oyagala nga gwe omukyala, wabula weetwale ng'obusiraamu obukwagala okweyisa. Nkiddamu, nga gwe omukyala omusiraamu, omukyala yenna omusiraamu teyeetwala nga bw'ayagala, wabula yeetwala ng'obusiraamu obumwagala atambule. Abakyala baatusooka mu nsi muno, naddala abawangalira ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ekyo baakirina. Baasooka ne bawangaala nga jiribaabu aya tezinnakka, nga beejajaamya. Aya bwe zakka ne bateeka mu nkola. Gwe biki ebikusomebwa nga gwe omukyala omusiraamu omukkiriza nti tteeka likwatako n'oleka by'obadde oyagala n'okola obusiraamu kye bwagala? Eryo eddaala Katonda bw'alikutuusangako omwebazanga nnyo n'omusaba kwaba akuwangaaliza. Ekitende ekirala ekyokubiri, al-bu'd an afaati lisaani, okwewalira ddala obubi obuyitira ku nnimi zaffe. Omukyala omusiraamu alina okwewala afaatu lisaani, akabenje k'olulimi. Abakyala tuseerera mangu ku nnimi, tukolima, tuvuma, tuwanda omuliro, tugeya, tukaafuwaza abasajja bye batukolera, tukolimira ezzadde lyaffe lye tuzadde. Kuba olulimi lwaffe luno ebiseera ebisinga lutulema okufuga. Al-bu'du, aba media, al-bu'du an afaati lisaani, okwewala akabenje akali mu lulimi. Olulimi luno luzaala ebintu bingi. Bwe lwatuuka ku bakyala, lwatuzaalira akabasa kanene. Tugeyaŋŋana, twenyoomagana, tukaafuwaza mangu, tukolima, tuvuma. Omukyala asobola okuvuma omusajja ebigambo nga n'omusajja bukyazaalibwa tabiwulirangako, naye ng'abiwulidde ku mukyala gwe yawasa, nga ne nnyina azaala omwami tabimuvumangako, naye ng'omukyala abimugamba. N'atakoma ku mwami, n'akwata n'essimu n'akubira maama w'omusajja we, n'amugamba mutabani wo nja mutta. Yanneegendereze. Olulimi tutuuka n'okukolimira abaana baffe. Buli kisiraani naawe ojja kulaba, ojja kuzaala abaana batayaaye,
abaana bo bozadde babulwa obufumbo ebyo abazadde abakyala babyogera ne bafulumya ebigambo ebibi eri abaana kisirani ggwe mbwa ggwe mbizzi ggwe n'ebirala omukyala omukkiriza ku amba ekibi eri omwana wo ng'omukolimira ng'emiryango gy'eggulu miggule kigende. Waliwo abazadde nga bakolimira abaana baabwe ng'okubonaabona kw'abaana baffe olwaleero be tuzadde bye bigambo ebyayitira ku nnimi z'abazadde bamaama. Naddala abakyala balimu ekisiriku atuuka n'okweyambula n'akwata ku mabega. Laba sharia mwajjidde n'omwaka guli otwali wano mu ddalasa tomulaba kale mukutasiba kyera jiribaabu gyali era gye yajjiramu luli oba mukutasiba baali buwadde abantu naye jiribaabu gye yajjiramu luli era we twali wano era gyakyalina nga tonnageya mukyalo oyo gwogeya kwambala lugoye lumu beera wa kisa gy'oli nti ero lyokuŋŋaanya ki zambi. Ekyokubiri senga omulumirirwa kwata engoye omuwe mugulire ki engoye. Naye tugeya abakyala tugeya bannaffe ne tugeya bannyazaala baffe ne tugeya balamu baffe n'oyogera ebigambo ku nnyazaalawo nga bw'okusanga nnyazaalawo bw'osanga amaki amalaalo. Weerabidde nti olina bannyoko nabo baawasa kati senga balamu bo boogera kyekimu eri maamawo. Think twice bw'obanga oyogera olowoozanga emirundi eki nti kama tudiini tudaani. Kyokola kye bajja okukola, kyoyisa obubi omukyalo oyo kye bajja okuyisa obubi maamawo. Albuudu twewale nnyo afaatu lisaani akabenje k'oluki k'olulimi. Ekirala abakyala kye mulina okwejjamu mwesiga mangu abantu. Omukyala asobola okutuula mu takisi n'asangamu mukyala munne ku ntebe n'atandika omunyumiza ebifa mu makaage naye nga gwanyumiza tamulabangako era tagenda kuddayo mukola ki mulaba. Nsajja ndekedde abaana kati ngenda Lubaga tampa ssente nze neefaako nze taata nze maama nga munno akukeneka n'omubuulira n'amannya go ne gy'ozaalibwa. Okumanya abakyala twesiga mangu. Omukyala abeera n'akasawo n'akalekera omuntu gw'atalabangako aga nkuumira akaawo ngende wano. Obwesiga obwo mbujja wa? Kati obwangu obwo bwe mukozesa era bwe bwangu obuyita ku ki ku lulimi n'oyogera ku muntu ekigambo nga tolowoozezza. Omukyala ayinza okuba agenda Masaka emmoloka ne zimubula maayika n'ayimirira n'amukyusa tayimingi n'amuvuga nga amuzambaale nga tamulabangako tagenda kuddayo kumulaba n'agenda naye. Ebyo tebiri mu bakyala gye biri muli bajulizi. N'atatuuka gy'abadde alaga kyokka oli n'amukyusa tayimingi n'amutwala gy'alaga. Albuudu an afaati lisaani.
fahiya harisatu ala hifdhi lisaniha, fayo nnyo ku lulimi lwo min alwuquu fi aradi nnas, obutagwa ku bantu. Kama annaha ba'idatu anil la'n, beera wala nnyo n'okkolima. Omukyalo omukkiriza abeera wala nnyo n'okkolima, wasabbu n'okuvuma, washatim alladhi yusii'u ila surati almar'a fi almujtama, ebiraga ekifaananyi ekibi eri abakyala, kalghibatu wannamima, ng'okugeya n'okutambuza olugambo. Temutera okulaba erosi z'ekyalo ebiseera ebisinga zigoba abakyala ku byalo nga bakuvunaana olwakalebule, olw'okuwemula. Erosi ezisinga okutuula poliisi z'ebyalo omuntu okwogera ku muntu atakumanyi, gw'otamanyi, gw'olengera obuki, wabula n'onyumya ebimukwatako. Ndowooza oba kuba mwannyinaze kyalikoze ki? Kyalisusse, baali kuwadde n'omuzindaalo. Ebyo nno neegezezzaako, saagadde kugeza ku balala, naye kyentegeeza buli omu akikoze eki? Ekikunyumisa ku muntu gw'otamanyi, atakumanyi, kiki? N'otambuza olugambo. Bakyala bonna nakulega azze, era n'obanga ddala ozze. Ekitende ekyokubiri, al-bu'd an afati lisan, okwewala akabenje k'oluki? K'olulimi. Ekitende ekyokusatu, al-iffa wa taharatu nafsi, omukyala nga gwe omulongoofu, beera ne iffa, ensa, wa taharatu nafsi, obeere n'obulungi mu mutima, omutima gwo gubeerenga mutukuvu. Falmar'atu saliha, omukyala yenna omulongoofu, afifatun, abeera wansa. Bane tukuume ensa nga abakyala. Ekikulinyisa booda n'olenga okugulu, n'obanga makansi, nga ne munda totaddeemu ngoye zikuuma nsaazo, kiki? Omukyala omukkiriza teyeerenga bw'atyo ku booda, n'ayisa okugulu n'ojula okufa. Al-iffa, ensa, beera n'ensa. Wallahi lwakuba temukimanyi abakyala muli babbeeyi, muli bakitiibwa, ensi yonna mwe musobola ogikaabya. Abasajja bonna abantu be batyene ebbali ne bana ababeera ku mizindaalo mwe mubakaabya amaziga. Senga mwali mumanyi ekitiibwa kye mulina, obusiraamu nga bwabagulumiza, obusiraamu nga bwabawa ekitiibwa.
naye mmwe mukyemazeemu beera ne iffa. ntegerekisi falmar'atu saliha omukyala yenna omukkiriza omusiraamu afifatun abeera n'ensa tahris ala an tauffa nafsaha anil haram era yeewalira ddala nga yeekuuma obutagwa mu haramu. lwaki abasajja bakukwatirira? kubanga tulina nsa. sajja najja nakwata kabina n'omwenya nakkubako bwati n'oseka n'omusimayiringa ne bwanaakuwa $50,000 ekyo kyakukoze kikukakanyiza oli wa wansi kasita omwenya n'otagamba nti please never do it again. toddayo okumanyiira ne batusitula naddala abali mu butale. musajja ataliwo n'akubuusa mu bbanga bwati emirundi 3 n'omwenya. abakola mu woteeri bane tuleme kwemala mu kitiibwa. tuli babiki? tuli babitiibwa abakyala. katonda yabasukkulumya. okumanya katonda yabasukkulumya era katonda n'atulagira ffe tubalabirire tubawe lwa bukodo bwaffe bwe butusumbuwa. naye mmwe mwetaaga kuweebwa buweebwa kubanga muteekeddwa kutuliitingibwa nga bambejja. mumanyi gwe bayita kwini yabeera ki? n'abakyala si bwe kiri? mwe muli bannaabakyala buli omu gyali maka. n'abakyala bamuyisaamu amaaso. osobola okusanga n'abakyala n'omukwata kabina ke naye mu lwaki babakwatako? mujahiliya period we bakola gwe noyambala booto ne bakwatirira wallahi osigala oli wa bbeeyi. nife twejajamiza ng'abaki? ng'abakyala. tulinnya ne looleza emmotoka looleza ente n'obeera mu tukutuku n'omusajja mulimu aba ataliwo n'obeera ku booda yeewala ogwa mu haramu. niyo osanga omukyala nga atabuse ku mbaga music amuyingidde bwanyeenya bwakasuka uga nti yarabbi ndowooza olwaleero mubalaba gataliiko nfuufu. ntegerekisa kale omukyala mu bitendo bye ekyo nga naatera okumaliriza alhirs ala alhijabi shar'i afaayo ku nnyambala y'obusiraamu. ayambala hijabu shar'i fahiya min ahamu sifatiha byebimu ku bitendo ebinene annaha takunu harisatun hirsan shadidan mu byateekeddwa okusimbako essira yennyambala ya jiribaabu. MDN otutabula yakuwa sasipe kyembadde mbategeeza omukyala ayambala ki? Jiribabu. eyo kyekitendo ekinene mu bitendo omukyala byalina okululunkanira.
أن تلتزم بحجابها وفق ضوابطه الشرعية nga الشريعة bweyalagira n'ayambala engoye ezitamukutte ezitalaga mubiri gwe ezitasika maaso g'abantu naye katufe twambala jiribaabu wano nga waliwo obumasaamasi mulimu ebimuli ate kakukutte fitting ate kalinga mpale ya mustabliiki legging ekoze eki otaddeko ne buno bebateeka ku magulu mubuyita butya amulet ani ekigambo sinnakitegeera ekyo kakati omuntu n'akulaba byewaali badde weewunda nabyo n'abikola ki tebulaba abasajja batuuka n'okukoma weewaka nga tebakyalina appetite byemwali badde bibatiisatiisa nabyo babirabyerabye dda nolaba nga bukiseera beepapikira budomola bw'amaanyi ga kiki ekyo nkimaze ekitende ekirala kubanga ndi ku supiidi twaatu zawuji omukyala yenna omukkiriza omulongoofu agondera bba falmaratu saliha mukyala yenna omulongoofu tudriku haqa zawjiha alaiha amanya obuvunanyizibwa bwalina eri bba fi an tatiahu fi lmarufi ng'amugondera nga allah bwe yalagira wabula tamugondera mu ebyo birimu okunyiizaani allah wala tukhalifu awamirahu tamugondera mu ebyo byawukana shariya bye yalagira watansahu mu byolina okukola ng'omukyala kumuwa adivaiza omwami watakumu biwajibatiha duna taksir n'otuukiriza ebivunaanyizibwa byo nga tokendeezezza olubagamba otuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe nga nammwe mugamba nti gwe ng'okola bw'oti bwe tuukiriza ebibyo allah avunaana ono allah aleme kuvunaana era bw'obeeranga mu maka g'omusajja nga totuukiriza buvunaanyizibwa allah bwe yakuwa awo oba tokyalinawo mulimu kubanga ojja kufunirawo miki misango tokyasobola kubeera na mwami wo muli mu lusirika osula mu katanda k'abaana osula mu ntebe osula mu boodingi oyambala bulungi nikaabu yo n'oteekako neggago n'oyingira mu bikunta tolaba ng'ofuna emisango bw'otuukanga ku siteegi eyo nga mu maka mw'oli oli mufumbo nga totuukiriza wajibaati eri muki musajja awo oba owesitingayo wa tayimu kubanga ekisookera ddala abasajja bajja bafuusinga omukwano ate oveewo nga tolina kyofunyeemu ku lw'okubanga ye ayagala ki hakiye akukake oluusi otuuke n'okufuna olubuto ate okikinkana mbu ogenda mu ddwaliro olukola ki olugjamu mbu wakoowa dda bw'oba wakoowa okyayagala kyawo buli yenna akoowa alina kumuvinga on kubanga tosobola kutuukiriza allah ajja kukuvunaanira bwereere oyingire n'omuliro tobeera wantu wakunyigiriza la darar wala dirar nabbi yagamba tokosa ate tokosebwa kakati gwe weetaddeko ebintu ebyo okosa omwami ate okola ki weekosa kyokka ate ejjukira okula kati what are you waiting? You have to move on. Awo vaawo ogende nti kikoze eki kiganye nkitadde kulwani kulwa allah sifuna emisango kubanga omusajja alina byakubanja abakyala muganye okugondera abaami temukyabasaba na kutambula njagala okozaayoza buli mukyala ali wano nga yassabye era basheeka abategese eddaluso eno mbegayirira mukuuma abakyala b'abantu abali wano wallahi bwe kiba kyetaagisa kuyita roll call mu luvannyuma lwa ssala
muyite lorokolo. Ani aliwo ani atakola ki? Kubanga abakyala abamu bajja kuva waka bayite mbuki buyisi ategeeza omwami we nti azze muki nga tali mu ddalusi. Muyite lorokolo. Magaribi muyite ani aliwo. Mutasi bavudde Luwera Arua bewaleese baluwa ng'amanyi we bali. Abantu bajja kuyitamu abavudde 40 kubanga omukyala tebamuzannyo Sabato. Gwe omwami wookoma okulowooza ye watandikira okusala pulaani ze. Kati sebo mbeegayiridde mukuuma abakyala b'abantu, temubakkiriza kutaayaya bazze mu ddalasa. Ddalasa erimu okusulamu olwojja kuyitamu kakane ng'ali Masaka adde enkyalo nga mugimaliriza. Temuzannyo ekigambo kyenjogera nkirinako experience. Mubayitemu. Ani ajjako emizindaalo yo? Ntegerekisi okugondera omuki omwami bamugondera abakyala bannange. Nze ndi musajja naye kati ndi mummwe. Omukyala omwami bamukola ki? Bamugondera. Omwami tebamuvuma, omwami tebamujerega, omwami tebamukakkanya. Tovuma musajja, ovuma waki? Bw'oba olaba akunyigiriza solution njikuwadde. Bw'oba olaba alina byakola ebitategeerekeka, obusiraamu bwanjulukufu. Fabu'athu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Yita sayidi yaabwe ne sayidi yo mutuule mu nsonga. Mubuuliragane, musonyiwagane, ate buli omu yeetondere munne awali obukyamu bwakoze. Naye abakyala temukyasaba baami bammwe nga mutambula, omala n'oyambala bulungi, n'oweekera n'ensawo, n'omutegeezaako bw'oba oyagadde ngenda mpigi ng'ate omaze okwambala. Kati oyo abaggaana ati era wagezaako nagaa nti no luba luki? Luba lutalo. Olinagamba olazeewa nti teebako. Kugamina ki kino? Olagawa? Ndi muntu mukulu. Olagawa? Buuzanga baana bo. Abasajja tebakyalina saitara. Kufuga abakyala kwa nkomeredde. Bano muwa abasajja respect. Omusajja anyumirwa nnyo wadde takuwa naye n'omugamba nti munnange enkya nsaba genda muki? Mu ddalasa. Saba gendako Kampala. Ngenda kulaba ssenga ng'ate era ddala gugenda kulaba bayi wammwe. Katonda nno olumu ajja bagezesa nga bwe yagezesa omukyalo olumu. Yafiira mu akisidenti nga yeewagudde ku bba baamukubira nti mukyala we afiiridde ku luguudo lw'Embaale. Naye nga w'e Masaka. Waawa w'e Masaka. Waawa w'e Masaka ne bamukubira. Ne bamukubira n'agamba si wange wanga ali waki? Waka weeyongolese. Masimu ligandingana paka eyaseza paka eyamukodomu. N'atandika okukakasa bamubikira ddala. Naye bamusitula okwogera ku mayiti eyabidde ekigambo kino. Yagamba nti olw'obusiraamu kansonyiwe mayiti. Naye mukyala gwo nkoze ebintu bingi. Naye olw'okuba kati oli mayiti kankusonyiwe. N'atulika n'akaaba n'agala tuzike. Kinene kyawanga. Bana ekimukola fujjo. Kye nabagambye nti bw'oba wundi oli muko
agenda kuyingira ejjana. Ejjana yaffe teri mu kubagondera mmwe, ffe yaffe eri mu kubalabirira. Era awo Katonda agenda kugimma bangi. Butalabirira baki? Arrijalu qawwamuna ala nisa, abasajja abali wano yali tetegeeza kukuba, tetegeeza kuwasa nnyo, etegeeza buvunaanyizibwa bwe mulina eri abakyala. Bwe Katonda n'abalagira mugondere abaki? Abaami. Mubeere abawulirize. Leka kwefuula nnyabo, muntu ali awo atagambwako. Leka gamba oli mukulu, tokulira mu maka. Hati olaba naffe totulaba eno nga tuli bakulu, tugenda mu bamaama baffe n'agajja mwana wange nkubuulirire, mukyala we yankubidde essimu, kawala kino kankikugambe wadde olise kaba tugamba, but we are listening. Bimu abatabuulirirwa mu abaaki. Musajja bulwayita okubuulira ate muvaawo na lutalo. Toyagala bakubuulirire, towuliriza, onyooma. Onyooma otya omusajja gwozaalamu aba eyajja ne bakuwoowa n'okkiriza. Taatawo n'amulayiza okkiriza, nzikiriza. Okutwala Mariyamu ku lw'amahale g'omuwadde nti nzikiriza. Basooka nakutuma mu kisenge akkirize n'oyogera amahale. Whatever gonna gwe wayogera, oba wayogera 10 oba Qur'ani oba kiki. Ate era n'ekino njagala okukibagamba, bwe mubanga musala amahale mubeere begendereze. Musala amahale agali reasonable. Yomukyala ne bakubuuza amahale senemeka kyampeeyo gumu 2. Baga kiki? Mbona nti wendiba ntuusiza okumweyambulula nga nzirinako obusobozi, nga nze era mpoowa ggwe ayogera ekyo. Nti wendiba ntuusiza nkuwooye kunneeyambulula. Kuba ekyo nze bwe mba nkuwoowa sikiteeka mu biki? Mu birowoozo nti ngenda kweyambulula nkugobe. Mubadde ki? Musabe amahala agategeerekeka agakugyamu ekitiibwa kyo. Niri mwekkakkanya ne mukwata n'amahale ate ne muwa abasajja abazze obbawasa mbubajje nago. Wali we bakubuuza bawe kakadde kumba ate omwami alinako emitwalo 5. Tolanga mwekkakkanya, mwejjeemu vali. Bw'aba talina busobozi obwo agenda awaki? Awalala. Naye nga weewadde respect mu famire yo. Naye mujja kutabuka bage nti nanca gwe watuleetera akasajja ako. Oba kakukuba kakukole ki? Kakukube gwe onoomanya nako. Twakugambanga wano nga towuliriza. Ekisembayo hifdhul asrari, okuuma ebiki? Ebyama. Abakyala mukuume ebyama by'omu maka. Ebyama by'omu maka, ensonga z'omu maka tezitottolwa. Mweyabya nnyo. Wazze mu ddala otandise kunyumya byama biri mu makaago. Nga bw'onyumya ku musajja, nga bwe mumaze ebbanga, mpa ku magezi. Obuuliza omuntu nga ddala era agenda kuwa solution. Naye obuulira otya omuntu agenda okusekerera nga naye alina ebizibu bi. Ate bw'obuulira ye takubuulira kizibu. Awuliriza ggwe ne weetettula. Mukuume ebyama, hifdhul asrar. فمن صفات المرأة الصالحة كذلك أنها لا تتحدث أحدا من الناس عن أسرار بيتها. Omukyala tanyumiza muntu mulala yenna byama bifa mu maka. Wa alaqatiha azawjiyya, tanyumya nsonga ze za mu bufumbo. Kujonga ze mu ofisi yaffe ngeri ya sharia nannyonnyola obuzibu bwe bukolekwe. Ne mu buli gwe musanze n'ataakugase n'ataakuyambe omubuulira biki? Byama. Temusaasaanya byama mmwe. Teriyo maka gatali mbiki? Bizibu. Mukuume ebyama. Era n'ekino njagala nkibatuma abakyala mutugambire ku bannyina mmwe be tuyita bakoddomi baffe balemenga kutuyisanga mu maaso.
mugenda ne mutusindikira bannyina mmwe ne bayizi mutusindikidde tafugangako ku mukyala. Ekyokubeera omuko w'omuntu tekitegeeza kumanyiira maka gani ga munno. Babagulira essimu tebatusabye permission. Najja ne yeekalakaasa mu maka g'omuntu mubagambe bw'abeera omuko amanye waakola ki waakoma. Mugenda ne mubabuulira ebyama. Waliwo amaka agatali mu bizibu. Olaba aganabbi gaagwamu nabe ag'omubaka atusinga ffenna okutegeera gafunangamu obutali bukkaanya. Ali gwotendereza ga seeka. Seeka atali si malayika. Hatta naga nabbi gafunangamu obutali buki. Bakyala be lumu ne beekyangako. Katonda n'atuuka n'obbawooninga. Naye mmwe musindika bakoddomi bwammwe ne bamanyiira abako. Muko nkwagalamu. Mwannyinaffe ABCD. Musindike nga abantu abalimu ensa abakulu abasobola otabaganya amaki amaka abakuuma n'ebyama, so si kusindika bantu ntu. Ababako message njagala mugye batuuseeko kubanza embeera nnyo muko musindika abako abatalina wadde n'ebigambo. Yawoze ekigambo eki mwannyinaffe amute n'omugamba onoolabirira abaana omukoddomi we bazadde mwannyoko. Kati tujja kuyiiya, tetujja kulemererwa. Tasobola na kulabirira wadde okuweerera, talina wadde omwana. Banaye ekyo nkigambye, ebigambo no naalibadde njogera bingi, mukkirize nkome wano, sibimazeeyo. Mbadde ne ebitendo bye nabategekedde 30, naye kanjogereko ebyo bye njogeddeko, ate nga nina safaari gye ndaga yakutambula olwaleero. Njagala kusembyayo ekigambo kino, bakubiriza abakyala okweyisa obulungi eri abaami bammwe n'okweyisa obulungi mu maka. Mulabirire abaana bammwe mubatuuleko, temubalekulira. Abaana bammwe temubalekulira. Basigaza ennaku nnene nga mubaleseewo. Beera n'abaana bo. Gy'onoofumbirwa abalala ojja kufumbirwa omusajja atuuke n'okwagala abaana bo. Abaana bammwe mubabeererewo, mubeere nabo. Temusuula baana bammwe. Mwana wa myezi 2 n'omulekawo olw'okuba ogenda Jordan. Mwana wa mwezi gumu n'omulekawo olw'okuba oyingira owino. N'olekawo abaana bo n'ogenda ow'omusajja omulala. Abaana bammwe bafiiringa ennaku nga tebalaba ku bamaama. Mukuze abaana bammwe mubeere nabo. Ekyokubiri, mukuume nnyo enzikiriza. Tekabatandanga ne mugenda mu shiriki olw'okwagala okunyweza amaka n'obufumbo oba okunoonya enzaalo. Shiriki mukuume nnyo akiida enzikiriza, mukitwale nga kikulu. Bakyala baseerera nnyo, amasabu gabeera nnyo bize ku sayidi ey'abakyala. Engatto z'abakyala nnyingi nnyo mu masabo. Bane mwewala amasabo, mukuume enzikiriza. Mwewala obuti, mwewala abasawo abaganda bye babagamba, mwewale bamaseeka abalogo, abakubi b'ebitabo, ebintu ntu bye babawo okuliisa abaami bammwe. Munyweze enzikiriza, kwe kutudde eddiini eno. Bwe mutanyweza enzikiriza, abaana baffe bajja kugongobala babeere nga bafuna ebizibu eby'obulamu bwabwe. Kyenjagala okusembyayo kyonna kigenda eri abasiraamu ffenna. Bannaye tuyige okukuuma ebitiibwa by'abantu. Tukuume nnyo naddala ebitiibwa by'abamasheekhe baffe. Mukadde waffe Sheekh Nkata mulwadde, ali mu ddwaliro. Tusaba Allah amuwe shifa, amusuuse, amuddize obulamu obulungi. Naye abantu obutakuuma bitiibwa by'abamasheekhe baffe kitwennyamiza. Oli n'agenda n'akuba ekifaananyi, Sheekhe yeebase mu ddwaliro, oluusi ekifuba akitadde n'akiweereza ensi. Ne bayisa message nti basonda ssente bamusondera ez'okumujjanjaba. Tetunnaba kutuuka kulemererwa Sheekhe kumulabirira. Wabeerewo abantu ab'obuvunaanyizibwa nga bebbali
abasobola okukwatagana bbiiru eyo bagimalirize, kisoboka webali naye okusinga abantu webayiso akabbo ku buli bukutu. Sheekhe tumuyambe, yita ku ssimu zino. Ekigambo ekyo kiweebuula abantu abasobola okubeera nga bali ne batunuulira embeera ya sheekhe, ffe ne batuwa buwi updates nti embeera ye eri bweti kati ali bwati. Ekyo kisoboka naye so si mu mbeera eyo yakuweebuula muntu. Nze ekyo nkiraba nga si respect. Waliwo abantu abasobola okukikwata mu mbeera ey'ekiki ey'ekisajja kikulu ne banoonya obuyambi, sheekhe n'awona nassuuka ne batamwambula bwe batyo. Bani tukuume ebitiibwa by'abawalimu baffe abo. Ekigambo ekyo nedda tekinsanyusa n'olunaku n'olumu tetunnatuuka ku level eyo ne sheekhe oyo. So tukuume ebitiibwa eby'abantu, tukuume ekitiibwa ky'abawalimu baffe. Bawalimu balwala n'omulundi guli nakyogera ku Sheikh Siddiq Ndawula, bwe tubeera na ssako ng'abawalimu munnaffe alwadde tetukyekolerako eno. Mumwabaaki abatasobola kubeera nga mudduukirira bannammwe mu biseera eby'obuzibu. Nini tulinda n'abatali bagundi batusuulire? Tulinga abajjanjaba nti tujjanjaba obukadde 100 yonyaga emitwalo 7 olunaku, nga n'omusiraamu omuhaaji tusobola omuga nti sasula bbiiru eno ya wiiki namba n'akikolako nga tekiweebuuse nga teri nakitegede nakitegeera. Sheekhe ne waanadde engulu, ekyo tekisobola musanyusa bulamu bwe. Kyetukola ebintu ebyo si bituufu. Tusookenga kubeera organized. Tulina abantu betusobola okwogera nabo mu mbeera ey'ekyama ne badduukirira ensonga eyo neekola ki neegwa. Kale mukkirize ebigambo byange, saagala kubifuula nti nze mwogezi w'olwaleero, naye mbaaniriza nnyo mu kifo kino ekya Sumaya Girls High School, essomero lyaffe erisomesa abaana ab'obuwala. Naffe mutuwa abaana tulina wali essomero empigi lya primary liyitibwa Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. Essomero lisomesa abaana okuva ku kibiina ekisooka paka ku kibiina ekisembayo n'okwasa Qur'ani eri abaana abatahfidh. Mutuwa abaana bammwe mutwesige, somesa nnungi, basomesa bakugu, endabirira nnungi n'ensuza nnungi eri abaana bammwe, ate nga ne security eri ggulugulu, environment nnungi nnyo ddala. Ebisomesebwa omwana tukulembeza ebigenda omugasa ku duniya ne ku akhira. Enzikiriza kikulu okubeera nti omwana wo afuna ekyo ekituufu ekiva mu Qur'ani ne sunna za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ate n'ayiga ebyensi. First choice yaffe ng'abazadde mugitwale ku Salfa Islamic Day and Boarding Primary School wali empigi ebboza ku 0701 327464 ne 0706 332361. Bana munzikirize nkome wano, mba tubaaniriza nnyo mu kifo kino, ate era n'embeebaza mmwe n'abatesitesi Jannatul Ghaya. Saba Allah abatukuumire, abawa obusobozi. Bana musapootinga eddaawa eno, musapootinga abantu abakola emirimu gino egy'eddaawa. Okutukuŋŋaanya wano ng'abakyala kintu si kiki, si kyangu. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala asasule empeera ennene buli muntu yenna afuuse ensonga y'okukuŋŋaana wano. Baganda baffe bano aba midiya batukwatira emisomo gino
ne bagituusa ku bantu mubasapootinge lwakuba sirina mannya gaabwe wano naali badde nki mbasaba mubeerenga mukikola. Tulina Twahira Islamic Center etukwatira emisomo mubasapootinga abantu abo. Nani yawandiise? Laira Islam Media banetusapootinga eddaawa zino. Tauba Dawa Uganda, Thuraya Islam Media, Rahma Islam Media, SK Islam Media, Shukran Dawa Center, Salfa Islam Media, At-Ta'amurat Islam Media, MBN Niringa TV, Media Services linyala lya njawulo, Muslim Channel, Siramuka awo nakyusa erinnya ojja kukyusa erinnya erijja mu kintu kino. Siramuka omale ebbanja Islam Media ojja kufuna erinnya omanyisebo bizinensi etundibwa okusinziira ku ki ku linnya. Katosobola kukola restaurant n'ogiyita Nakawuka restaurant abantu ne kibanguyira okukola ki mujje mulye mwenna. Kale sebo tujja kufunayo erinnya eddala tutereeze mu kintu kino kibeere nga kiyingira mu agenda zaffe nti omuntu asiramuke awonye eki awonye ebbanja erimubanjibwa. Umma kiki kino? Umma tazkiri Islam Media, Huda Dawa Media, Hijra, Salafu Media, Nesruhu Islam Media. Nti aye eno wagisomeba oti naye boddayo gikole ki kitereeze. Emigaso mingi egiri mu ekyo. Nze lumu nali ku mbaga Seeka Miraadu ye yankubira essimu nanga Sheikh wonna wooli situka ku mukolo, wonna wooli situka ku mukolo togumala nako ebintu ebyantuukako emyaka ebiri emabega. Saavuga na mmotoka naŋŋamba emmotoka funa omuntu agivuga olinnyo dduka awaka oba ojje wano Nakasero naye siba butakwata. Mubeeramu message nnene muwali munno wakkubira akusindikidde message mu WhatsApp giwulirize muddemu. Ye mugenda ne mwifuula ab'ekitali nnyo musomye nnyo ne mulagawa ne mubanga bannammwe tebaasoma bye mwasoma. Please mutubaleemu ak'obuntu. Media ngimaliriza. Sebo Seeka Siraaje mukama wange nsonyiwa ebiseera ebimu njogeza bulumi n'ebyendaba ebitatuweesa kitiibwa nga ndaba tebiriiyo si bya buntu
Sheikh ono saba Allah kuuma akumalire ensonga zo zonna bukkakkamu bw'olina n'obuntu bulamu n'obwetowazi ate ng'oli mukadde waffe. Saba bannange ebitende ebyo tubikope naffe bwetwe tuba tubeera mu maka gaffe eri abaki abaami baffe. Tegerekisi abaami mubakubirize mubasitule mu mbeera zaabwe mubazimbe. Bw'afuna ssente tumulaga bulazi nti oyagala kukola nviiri muweemu ekyamakulu mubalabule mu buntu bulamu. Tegerekisi mubazimbe bakulaakulane so si kubabbako bubbiki ssente kubalyako. Mubakulaakulanye bambi mubayambeko. Abamu beetaaga kuzimba nga tebamanyiye bwazifuna ayagala kuwoowa buwooyi. Muge nti okuwoowa ojja kuwasa naye sooka okole kino ne kino. Abaana tebasoma mubazimbe bambi mubafeeko. Bw'olabanga okunaaba kukyamukaluubiriza ekiro yogera naye mu buntu ki olaba aganyogoga ge gamusumbuwa mutereka agakola ki omuge nti haji naaba nkuteereddeko amaki amazzi tokaaba mpewo si yekulemesa. Mubeere abantu abazimba abaami. Tunaagezaako abakyala inshallah. Mbeeyanziza nnyo omulundi omulala inshallah sebo muntegeezangako nange ne mbaako omukono gwe nteekako mu darusu nga zino. Nina abantu be nsobola okwogera nabo ne batuwa ebintu ebikozesebwa wano n'okubakulya kwonna naye tulemenga kujja buzi kwogera bwogezi kusomesa ng'ate tusobola okufuna empeera awaki mu areas endala. Ffenna empeera ezo tuzeetaaga. Saba Allah banaye abakuuma abafulire ejjananga buddira obwamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Salva Islamic Day and Boarding Primary School ly'essomero eryesigika mu kuwa omwana w'eggwanga omusingi omugumu ddala mu by'eddiini n'ensi ate ku ssente ezisoboka buli muzadde. Abasomesa balina omukwano gw'abaana. Abaana tubaliisa emmere ebayambako okuzimba obwongo n'omubiri nga twaniriza abasolo